asaganye abantu baffe tubagaze kubanga business eno tambula ndamu abagikolanga business atusobole okubeera nga ate wetuli ne government esobole okube sente zeyina okuwa amasomero agagayo bangambe bazisindise kubanga n'amasomero aga government agamu zigula ennoni n'ebirala bibadde tezinnabagenda ne bangambe olunaku lwajjo cheke bagitadde basobole amasomero ga government gasofuna sente nago gasobole okwebeezaawo naye nga kyabaddewo kinene abazadde abamu bakyalina abaana baabwe mu mbeera nti fiizi n'ebyetaago byebikyakalubyemu katono katubasabire katonda asobole okubeera nga ababeera ate basobole okufuna akantu basobole okubeera nga bazzaayo abaana taamu mpanvuko naye ya mugaso nnyo eri abaana amasomero agamu gatandisiza beginning of term nga bulijjo okusobola okubeera nga gasikiriza abazadde bajje ng'ate gagamba byebijja okuba ate ebibuuzo ebyo bya beginning ate babigatta ku lipooti eri taamu ng'eggwako kati oluusi ekyo kitabula kati omwana kitegeeza ensoma ye nja kuwasibwa gimonite nga aba teyakoze bigeze ebyo nenga konna kabadi kakubeera ng'abaana kabasikiriza kujja kale eyo nga tuvuddeyo olunaku lwajjo owekitiibwa his excellence the president of the republic of uganda yatadde omukono ku teeka erivulungamya ku bantu ababa bakwatiddwa mu bikolwa ebyebisiyaga n'okwagala same sex yagala omuwala ku muwala yagala omukazi ku mukazi nayagala omusajja ku musajja teeka nno lirimu ebintu bingi era olina okulyegendereza liyinza okukuluma ne bakusibira obwereere abayambako ababagize bonna babitaddemu byonna nga bebaziba birambika bulungi nnyo bamaze ne baliteekako omukono president aga kati ku luno ndiyeeko nagoyaka abantu abasinga bali baloza tajja kusayininga nti kubanga birimu engeri amawanga amanene gegayina sente bonobogize bwoti gajja kukwata ebyensimbi byaffe ate katuli mu mbeera nzibu naye nga empisa ennungi zisigala mpisa nnungi kitegedde empisa ennungi ku byetukkiririzaamu bisigala byetukkiririzaamu tetujja kwewaŋŋamya ku birala ebyabali olw'okuba ebyenfuna no Sumani basalira oyo mbaka yakulemberamu okubeera nga balitereeza balirongoosamu era ne bakwataganira wamu bonna ababaka baffe aba paalamenti ne baminisita ne bagamba katugende mu maaso n'okuliteekawo kyembeere kubanga egenda esajjuka mpola mpola ng'ate nammwe ab'amasomero mulina kuyambako nnyo kati kiikyo kizze abaana mubagambe n'abasomesa mubagambe n'abantu ala mubagambe tebayinza omuteeka mu nkomyo olubeerera n'olubeerera tewajja kubaawo kuwanjaga kulala kakati tulina bwegendereza kwalina abantu abalala abadde tebabibeeramu abapangisa ennyumba akolaki mwena baba bataddemu tulowooza nti abali abapangisa simanyi kye bakola naye ndabamu omwana n'omuwala nga bavaawo omu ayambala bidredi n'ayambala bijini n'ebigattogatto mbuye bawuuli naawe bajja kunywa kitegedde kakati nno etteeka bwetyo bwe lyazze liri kambwe ddala nno nnyo naye wakati awo waliwo era abagenze mu kooti mbaka Fox Odoy ne munnamawulire mwenda ate bo nga balina kyebaliwakanyamu jjukira nti ebintu bino birimu obungodiira bungi zungu bano kasitogeramu booti visa oyinza obutaddamu gifuna oba n'otaba mukwano gwawe mu America ng'olina akantu kojjayo kakati baba kibalaama ngu ateekateekawo embeera naga nabalwanirirako naye nga abasalo yavuddeyo n'ategeeza nti mumanye nti etteeka liyinza okuleetamu obungodiira obulala sipiika visaye mutwala mu America erayika yabadde revoked bagijjeemu ati visayo togirina kati kikyali oba tebasinzidde ku kino kuba yandoze yakulembere bagati visa ey'Amerika bagikuddemu tojja ojja kusookodde ojja kugira kubanga ebina bisuubira okubaawo era ne basalira bagani naye badde bamunoonya balaba balina visa ya Amerika bagijjeyo naye nga kijja kubeera mu mawanga ago gonna agakkiriza mu nteekateeka eyo oyinza abaka abakibaddemu obutaddamu kulinnyayo nga bagaga oli mulabe waabwe olwanyisa eddembe lyabwe ery'obuntu kakati kiyinzika okubeera nga visa oyinza obutaddamu gifuna oba kulinnyayo kuba bakulabanga ggwe omulabe waabwe n'abalala abamu akasente akamu bayinza obutaddamu kukafuna kuba abantu abamu bagendayo lwabyanfuna kakati n'ebyo netteeka lyali biketalinze galabe n'abiyingiramu ajja kuba nga akitegedde mulimu n'okutta mulimu n'okuwanika kalaba death penalty for aggravated homosexuality agikoze ebyo saagala nnyo kibaleetera mulimu okufa
okutta kuwanika kalabba akomugwa wadde akalabba wano kali mugundi president akyeroza nenga mwekiri mulimu okusiba obulamu bwo bwonna olw'ekikolwa ekyo mulimu okusiba emyaka 7 ng'obadde ogezaako biigo bo bikola mulimu emyaka 3 ku baana nga obikola ku baana oba oyagala bikola ku baana emyaka 3 abajja gikusiba okitegedde mulimu emyaka 10 okukwaniriza abantu babibeeremu tandise okukwaniriza mujje mukwanirize mujje musambe omupiira wano mujje mbayigirize kino nga obadde okikola olw'ekigendererwa ekyo ne bakusanga n'abaana baabawala yo bawandisa mujje tubeere mu kirabu bweti mujje tubeere mu kibiina bwekiti mujje tugire bwekiti emyaka 10 kusanga ekigendererwa kyo nga kyabadde ekyo naye bajja kukwata emyaka 10 ng'oyise mu request olina ebintu nyina benjagala okugobera mujje ng'olina bowandiika okosa ebyo emyaka 10 wajinda bajja kusiba mulimu era n'emyaka emirala 10 n'oyo n'abo abagenda abagatta abantu n'okubeera mu mbeera ey'okuba tabaganya mbu bafumbirwe naawe emyaka 10 anaaba yeetaddewo nti musumba oba ye muntu abagatta naawe bajja kusiba 10 lyo emyaka mulimu emyaka 5 n'obukadde 10 gwe obutaloopa ati nno wano wewali akanyamberege gwe oli ku muziga awo bakayumba naye ng'omanyi bulungi nti abo bantu babikolwa ebyo n'otabaloopa kaakani ne bagati naye tubadde tubamanyi baludde nga waliwo gundi juzi twali ku mukolo nga bonna beekutte nga naye okimanyi kaakati iyo gavumenti ega president tekalyateka ati gwe bajja akimanyiiko nammwe abalinaanyaawo wamuza okimanyako abantu nga 5 mwenna abalinaanyaawo 5 mujja kugendayo eruzira oba awalala wonna emyaka 5 ate bagatteko omulamuzi abajjeko miliyoni 10 kitegedde akati kitegeeza duka mangu olwope segedde bwekitegeeza nno lyetteeka eryo njagadde oli bamenyeramu tutegere bulungi ekintu kino ate mulimu akawumbi kalamba ku muntu yenna ku kitongole oba muntu yenna agezaako okukiyamba kibeerewo promoting okukijajjatta n'okiwaaniriza ndowooza ebintu byonna mbitegedde mbayitire mugenda ogula empapula za New Vision ogule n'empapula Lokedde etteekamu eriri osogera ne ku mikutu gyonna kwebiri nga ebintu byonna bwe bitambudde ndowooza obitegedde saagala mwekwase nti tebabitunyonyodde naye nga lunaku lwakubiri Bukedde yafulumidda Bukedde nga bulijjo olunaku olwokubiri abamu omuko gwaffe ogwassenga omuko gwa ssenga gubaamu asenga asengeka ensonga n'aziggusa bakutereddemu ebintu ebikambwe byosijja bikuyitiramu ojja kgenda obyesomese bya kikazi kikulu na kisajja kikulu biri wano mu Bukedde ojja kubyesomera gwe wennyini kubanga saagala nange mbeeremu mbeera ereeta ebizibu bagambye ebitala mudu ya laavu etandika ekyo kyo nkisobodde kisomye ndoza bakikuteereddewo bulungi akati ono agaye twagala basajja abafaayo ono agambye nze Sumaya myaka 36 nga mbeera nakifuma noonya omusajja omwesimbu era nga atya Katonda nga muntu mulamu kubanga nange bwendi ate nga takka wansi wa myaka 4 ali siriyasi namuyirawo enamba waliwo ono nagambye nze natukunda Jane myaka 35 nga mbeera kyenjojo eri omanyiyo noonya omwami nga wa myaka 4 kutuuka ku myaka 5 nga yeesobola ayina eddiini mukakkamu ate nga amanyi omukwano tujja kwekebeza ate tugende mu maaso n'omukwano gwaffe oyo nno ne wataddewo naye nga Bukedde ekulabula nti tevunaanyizibwa ku byonna ebinaaba biri awo mbaofunye olina okumufuna mu kifo kya lukale kuba ayinza okuba omuyaaye naye nga bagambye bano baagala abakyala bavunaanyizibwa mutukubireko bambi twogere ono agambye nze musinguzi ow'e Kampala njagala omuwala ow'okuwasa w'emyaka 18 okutuuka ku 23 ng'alina omulimu 18-23 mulimu kikaaki ng'alina omulimu aneegattako anamuteerawo essimu
ate nsembyayo nono aganye yono asiimu ayagala omukyala owokuwasa ngaali serious alabika obulungi kuva ku myaka 14 paka 26 atasussa myaka abayizi abatono abazeeyo gubatiisizza ku masomero waliwo agambye nti ebivudde mu musaayi biwemudde omukadde w'emyaka 83 yayenda abaana n'abazaala ewalala ndoza yali akyali muvuka mu New Vision naye weeri bagambye Kampala Jinja Express Highway gavumenti ekkiriza basasulire abantu 736 ku luguudo olwo. Second term starts abasomero gagambye turn up ntona biri mu New Vision. Museveni taddeko omukono kuteeka lyebisiyaga. Kakati otafiira anyize n'asamba emmeeza agambye ennyumba z'abapoliisi zo ezigaana okuggwa kyekyabaawo. Twakimulopera wano mutandise okukola bakulu twabagamba dda mu mbeera eyo. Mwenda ne Fox Odei bo bagenze mu kkooti ku lulemesa tteeka kuli challenginga. Biri awo byonna biri mu The New Vision afulumira ku Kiswahili mujja kusomera muno ate muri Kiswahili n'abaana baffe abalala bujja kusomera muno. Kale tuba tumulamu katono nnyo tuba tunakumulamu katono nnyo tuba tugenda mu kakaawa kaffe banafa ba Prestige Margarine nagambye dda akakodyo kangu nnyo omwana oyo muwe mu kesi muteremu ekikebe okusinza ku size ye mwaba amasomero ogula bucket ebijanja tuwetaaga kuteekamu bintu bingi osenako omulawo ogutegereka nosuulamu bijanjalo nobireka nebitokotamu katono nolaba abaana ebawuuta ekijanja n'akawunga ako mu mazzi gaako osobola okusenamu ekitole nosuulamu n'ogoyezaamu ojja kulaba akawunga bekatambula neguba mukyerera suulamu ebintu byonna bijja kutambula bulungi. Sabbuuni jama gyali sabbuuni ranzo muozese ate era ne kapa glycerin kayamba engalo zino okugonda mu supermarket zonna gyebuli nzisabamu nkyakya ng'ate tezikunyiga tosi wa buwunga Moses ekibiriti soliyo katugende kakaawa kafeke mwatuweza ojja kuyita ku simu 0772 4815 tubulire ebiri eyo 0772 4815 ate 93 ate mukuba ojja kuba ku 043378 katugende mu kakaawa kafe. Awa mchenja yakakutusiddwako Prestige Margarine. Tuba tugenda mu kakaawa kafe nagaso okuweereza akaawawo ku 0772 kakati ono wuno atuweereza agambye alina mukwano gwe baawe wagamba nti wuno alina mukwano gwe ono yeefulidde mukwano gwa mukyala we ono yeefulidde mukwano gwa mukyala we ono alina ono yeefulidde mukwano gwa mukyala we mukyala we alina mukwano gwe katugambe ono Jennifer oli Robina bamukwano kakati ono omusajja nze neefulidde omukuoli munne yamuyita amukyali amulabeko Robina yayita Jennifer amukyalireko olwatuuka n'amugamba nti kabeeko byafuna ku dduuka ndoza n'ayagala agenda amugulira ekintu kyonna ku dduuka oba agule ku byafumba mu butongo kangene ngule wali kanzaali kangende wali gule ka Prestige nkusiigire ku mugaati ndozo naga kangende kaduuka sanga kali na wala wante wali kangende wakanywanyi ate eri ku kkobo kitegedde njagadde mu kitegeere olwo wayavaawo baawe oli yatandika okumukwana nti olabika bulungi Josephine oyina ebiso namwana namulikate ate nga omanya abantu bawanaga thank you goloza lwa lubalato katona thank you wa muntu akwana ndoza mu luzungu omwebaza bali kusiba munayo nafiga thank you bwalabo bulungi thank you kati ono ndoza nakifuna bulala era okuva olwo amwegayirira baagalane amwereza WhatsApp galobo akwana kususse ekiro misana mutuntu olweggulo awana simu yoni katena addanga mu thank you agamba nange musooke mu nnyambe nkuliki
ngende ngambe gundi nti munnange omusajjawo nga ndi bubi jukira ono yasobola kuddamu thank you it's a pleasure kitegeeza oba naawe wagidde kakati omukulu ali bubi essimu whatsapp ziringa whatsapp ono akola atya 0433787 kojja okuyita tuteese oba genda ku whatsapp 0772 wangi kale gwani amayuni go gajja wa amanyonyi munnange gasobola era busubuzi bwayo eyo nengaleeta nengakolakata nengatambuza nengakuuma nengatambuza kagaali kange gakolemu ekinene ogule piki akagaali kano gwe mudaala gwange munnange ngatambuza okuva nakyogo paka namulanda negaggwawo bantu bagwagala kati nolwensonga eyo mwenyambira abaana nakati ekyamazima matuufu ensonga eyo gyogedde omuwala oyo mukazikiza asobola okukkiriza naye olwokuba nno nti omukwano gwe waali kyobula nga yeeyogeza ebyo naye ate nga asabye mu muyambe omuwala naye waanakkiriza kati akole ki kyawakola omuwala oyo yeetambe nnyo omusajja oyo kubanga wanaamwetegako ennyo omusajja oyo agenda mumwagala agambe mukwano gwe atamugamba kubanga wanaamugamba bagenda kucyankalana ate acyankalanye munne amakaze kakyabakola yeewala omusajja oyo aleme kukola kikumutuukako wanaamutuukako omanye omuzigo guno oguliraanya nnyo obuliro kituuka ekiseera ne gusaaluuka ate omuntu abadde abakuwaana buli lunaku n'agenda mu maaso bw'asirisaamu ogenda okulya nga omisinga okuwaana omwana yeewala nnyo omuvubuka oyo kubanga wanaamubeera kajja mugira kakati ntumirako mp wange Mike Kakengo mukama amusaasire mp bonna babeerenga Mike Kakengo alina omutima omulungi bannange eteeka anyambidde ku baana bange ya Katonda omulamu era mwagaliza n'ekisaanyi kibi Mike Kakengo mutuufu wange w'entebe n'ekisaanyi bannange akitwale kubanga omusajja alina omutima mulungi anaasiiba okwo kakati anaasiiba okwo kakati katuweeyo omulala 0833787 ate osobola okuyita ku 0772 hallo wangi awo mwana ajja waali wano byakuza abaana ku masomero bimanyi asoose essomero libaateka lya mateekateeka simanyi alina kusooka abeerewo baggulewo nga yamuleese anna waliyo olugezigezi olwo mu masomero agamu anayajja olugezigezi lungi kale kaakati munnange omuwala ono muyambi omwana muwala oyo amagezi gemuwa taddamu kwesembereza bawa mukwano gwe tamwana birowoozo tamwana budde kuba tamwagala teyalireetekaakaaba kumuyambe ono aweereza meseji anti omukulu aweereza obumeseji bino walinde tamuddamu wa mukwano gwe tamwana budde kwogera naye ne meseji adiriitinge naye owaayo azisome oba adiriitinge budireetinze adiriitinge kati tasira tazisoma agire bugizi anyige bugizi alabanga yeye ng'ajjamu n'ennamba yasobola okugijjamu kuba atamwetaaga sirajja siba bulungi bali kuweereza kale nnyo Miranda 0833787 tufune esimu emu nneme kulyaza amanya bebusiya yalla mulabuse okuyita ku whatsapp 0772 kale waliwo meseji zammwe ze mwaweereza kasooke tuzizanye n'oluvannyuma nsome ezammwe ze muweereza ku whatsapp ate nazo tuzitegeere mukyala gwe uliriza abantu babe bagamba olabe nti nammwe abalala abali awo nammwe kibabeerako beera omuntu naakussa meseji bannange nga tobiriiko naye nga ate byagamba olira ate biringa ebirungi akati awo wabeera challenge abakazi akati oba nkole ntya nze binsobedde kale katugende mu meseji zammwe ate n'oluvannyuma tudde tusome ze mutuweereza ku whatsapp
Nzenga nze bamugamba oba omukyala yasobeddwa oba omwamini oba mwami akoze esobi n'agamba either mukyala we aba akoze ebirungi kubanga ng'ebintu nga tebinaba kugenda wala okugamba munne ng'ebintu nga tebinaba kugenda wala aba akoze ebirungi so that kasaawa bombi wabubeera nga mukwano mubeera nga buli omu alina okubeera open nga buli kintu ekyawulira nga biruma alina omugamba munne ebintu nga tebinaba kugenda wala. Omukyala kyalina okukola alina obisiriikira agaana oli omusajja kyayagala takkiriza omusajja akole ki kubanga agenda atabula mufumbo gwa munne takkiriza omusajja akole ki atwale musajja wa munne abigaane ate waba kisoboka ave naawo agende walala kubanga agenda atabula bufumbo bwa munne kubanga bamukwano balina okusigala nga balina emukwano ogwo. Nze ndabanga yandikikkiriza n'akikola kubanga mwenyini maka yamukwanye tamugamba ye jasita abirabe bulabi kijja bataasa. Akkiriza akikole kiggwe abayayi kaakati onage Mwasuze mutya ab'emikwano mwebale kuweereza nze Joweria wano Kasubi ntumirako muwala wange Namatovu Janat aba maama we nze ne sitali emubende nabingoola ndowooza tuyita kubutakkutoba mu lulu naye Mukama abasaasira abasajja kiri wonna era mugambe okusinga okukitegeera oluvannyuma kimugambe dola ne Sraj dola jja Mwasuze mutya ate nze atulinda bat eshema omukyalo oyo abulire mukwano gwe nga bukyali kuba bw'atamugamba ayinza okukitegeera nekyonoona omukwano gwabwe. President Museveni yabadde mutuufu nnyo nti 100% okuyisa etteeka ly'ebisiyaga eryaliisizza era kati kyaliko okwewunaganya. Ono Andrew agambye Nnaalonge Bulenga akutumiddeko ye Andrew tusuubira abatumiddeko esaidi eyo. Ekyenkya Mwasuze mutya oyo omukazi agambe kimu nti naye kirabika ali interested bw'aba tayatulira musajja oyo kitegeeza ali interested. The Mama Marcus Malaba morning bakadde bange mwe bali kuweereza nze prosi nga bba omuwala aveewo n'omusajja amuggyeko kubanga munne bw'anaakimanya bajja kutabuka bizinesi kijyalina naye enamba y'essimu lwaki tagijjaawa n'asigala ng'agibembeekereza. Hi, this is Afande Sandra Mbale, police station. Let the lady just block that fool. Afande, how does he fall for a friend to his wife? Period. Afande Sandra Mbale kutumidde sajja we bali kuweereza ono Sulaiti Kasozi Kyotera opposite Stanbic Bank. Siraji nsi ng'ekyuse nnyo okuva covid lwe yajja buli kimu kyakyuka kyokera tubaagala nnyo. Nze Kalunda Benedict Mukasa emubende mbabuuzaako saidi eno kale bwe bityo bigenze naye okuweereza ku 0772 4815 93 kyonna ekiri eyo kituweereze 0772 4815 93 tujja kubanga tukiweereza abantu baffe. Faridi Mpaji yazze dda atubulira omupiira gyaka gyadde gizeemu okucamuka kilabu zaffe zabadde ekikopo kino kyadde kizizeesezaamu amaanyi Villa nalabye abasajja naye deputy speaker nga abasajja ba Villa bali gundi kale naffe abefusi tujja kuweera mujja kulaba omulundi oguddako katumunemu katono tudde n'ebyemizannyo Jablan awa mukyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan Jabulani ng'akutuusibwako. Stay in the game. Stay connected. Catch all the upcoming
era ng'oli ku Bukedde TV1 agenda maaso n'okubeera ng'otulaba enkya olunaku luno olwaleero yonna gy'osinzira okuba ng'oli ku Bukedde TV tugamba nti tweyanzeege enteekateeka embeera n'ezimu ku nsonga kyatambulira ddala bulungi nnyo nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula. Akanyomero kano aka Jabulani mikwano gyaffe aba DSTV ne GoTV bwe bagenda mu maaso n'okubeera nno bateekamu ensimbi. Jjukira mba kugamba nti liigi zitandise okubeera nga zikomekerezebwa naye bo bakyalina emipiira mingi gye bagenda okugenda mu maaso n'okubeera nga bakulaga ne ttiimu yaffe ey'abaana ab'obuwala eya netball ejja genda mu maaso n'okulabika nti etandika okubaka mwezi ogw'omusanvu n'ogw'omw'omunaana kitegeeza nti nazo empako zagenda maaso n'okubeera ng'oziraba ku nkola eri gye bayita eya DSTV. Katutandike n'amawulire agagenda maaso n'okubeera nga gatambula. Ajjukira nti nno mukulembeze w'omupiira mu ggwanga erya Uganda ku sayidi eno eya FUFA gwe bayita Inginiya Moses Magogo yasalawo n'agamba nti ye agenda maaso n'okulabika nti no atambulamu kumpi buli mwaka nga agenda mu kkomera esayidi za wali eruzira n'asobola okulabika nti no abeerako n'abo abasibe abali eruzira kubanga ekkomera terisosola liyina buli kika kya muntu kye bagenda maaso n'okulabika nti no bali mu nsi muno olaba ne bapulezidenti babasiba ne bagenda mu makomera ne babeerayo akitegeeza nti buli muntu yenna waliwo mukwano gwange abamuyita atimu ye yangamba n'agamba nti mpaji buli muntu yenna possible prisoner buli muntu yenna asobola okuba nti nno asibwa okusinziira ku nteekateeka nga bwetambula. Kati weekend engeni ya Moses Magogo yagimazeeko ng'ali n'abasibe abo abe Luzira ng'agenda maaso n'okulabika nti no Mwapa prison yawo waliwo ekisaawe ekigenda maaso n'okulabika nno kisambibwamu emipiira egy'enjawulo era eyo ttiimu ya engeni ya Moses Magogo gy'olengera eri mu green ye ttiimu ye ate eyo ttiimu gy'olengera ye ttiimu ey'abasibe eri mu komera wali eruzira era abamu ku bantu bange babaddeyo chairman nkulengeddekaawo ng'ogenda maaso n'okulabika nti ensonga ozikwasiganyiza ddala bulungi nnyo webale oyo gw'olengera ayambadde akayero sayidi wano oyo mawejjetone gw'olengera yalina omupiira yagubadde agenda maaso n'okubeera nti no agukyanga mpola mpola oyo Inginiya Moses Magogo yali mu ka green nga bw'omulengera nga naye agenda maaso n'okubeera nga ajjako abantu be gajaguzanye wakati mu basibe eruzira abadde bagenda maaso n'okulabika nti no beerolera omupiira nga gukwajja. Abasajja bana abasibe babeera mu makomera nga tebalina bye bakola kwebaka na kuvaayo. Jjukira nti eruzira tebalima ngaabe waffe eri Masaka mu prison eyawali baffe Masaka naye bano bo kye bakola kwe kuvaayo ne bajja ne basamba omupiira era ntera ogendayo nga nkyalira muganda yange Ssebuufu wa Payini n'omusanga nga bava kusamba mupiira ye Ssebuufu abeera mu tahajjudi abeera mupiira abeera mu duha zagenda maaso n'okubeera nga amalirako ebiseera bye sayidi zawali eruzira ndowooza mukwano gwange Haji Ssebuufu wa Payini ensonga yonna gituusiza bulungi nnyo. Oli Hassani Waswa gw'olengera yamu ku abazannya mu ttiimu ya Inginiya Moses Magogo gye bayita muganda yange ya President 11 ebegenda maaso n'okulabika nti nekwanaganya enteekateeka wamu n'ensonga ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Tweyanzege webale kubeera nga gy'oli. Ttiimu y'eggwanga erya Uganda yagenze maaso n'okulabika nti olunaku lw'eggulo yasuze kamuli era nga bano okusinziira ku mawulire agavaayo mukwanda wange Bob Kini Kibirigo wa Kimpo Media antegeezezza wano n'agamba nti baatuuse dda era alaga nti n'enteekateeka amaze okubeera nga zikwasaganya bali buyende olunaku no olwalero gye bagenda okulabika no bazanyira omupiira gwabwe guno gwe bayita ogwa Region Tour era nga Regional Tour eno muganda nge bagiyise ya Eastern Regional Tour gye bagenze maaso n'okulabika nti no batambula nayo mpola mpola kyetusuubira nti no wano Micho agenda kubanga alondobawo abavubuka bagenda okubanga atambula nabo mwezi ogujja Uganda egenda kubeera ng'etuuka n'eggwanga erya Algeria mu mpaka eza Nations Cup qualifier era ng'omupiira gugenda kubeera mu ggwanga erya Cameroon. Kati bano oluva esayidi zewali ebuyende agenda kubeera nga asunsulamu agateeko ba professional boolekere mu ggwanga erya Cameroon kubanga Cameroon yatusuubiza okubeera nga etuwayo omupiira ogw'omukwano kati tulina okugenda nga bukyali tulabe wa Uganda ewangula omupiira guno bataguwangula. Jjukira nti olukalu lwa Africa oba olukalu lwa East Africa lwazzeemu obuzibu waliwo omupiira ogwabadde ogwa Yanga gwabadde bazanyira mu ggwanga erya Tanzania gwabaddemu Stampede gwabaddemu okwenyiga okwerinyira ku bisaawe era abantu bagenze balina obuvune abasoba 20 nga Uganda, Kenya ne Tanzania twagala okuteekateeka empaka zino eza Nations Cup ate bwe tuwulira nti ebisaawe byaffe tebiina mutindo kyobola nabagamba ekisaawe ky'ennambole kino ne mugaa nti mpagi ayogera mmanyi ekisaawe ky'ennakivubo nakibagambako ne mugaa nti mpagi ayogera bubi bano abasajja bagaa nti ekisaawe senga wabeerawo obuzibu bwonna mulina okubeera nga mulina exit nga yanjawulo ku entrance
mulina okubanga abantu bwe badduka okuva mu kisaawe tebagenda kusanga jaamu wa Namirembe Road, tebagenda kusanga jaamu wa Owino, tebagenda kusanga jaamu wa Kafumbe Mukasa Road. Bwodduka Misinde Street nga bwolaba Namboole nti Namboole bw'ofuluma ku mulyango guno ogukkira wansi wano mu ttaawo odduka paka n'oyitamu n'ogenda Ekireka. Bw'okwata omulyango guno oguli esayidi z'e Kasokoso odduka paka Kasokoso. Bw'okwata omulyango guno oguli wansi wano Railway odduka n'obuuka n'ogenda n'oyisa ne Railway. Bw'okwata guno omulyango ogenda Obweyogere odduka n'oyitamu. Naye kisabo kyenna kivuba ekyo kati obuzibu bwe kiina nti senga baawo obuzibu abantu tebasobola kudduka kuwona kulabika nti no bafiira ku kisaawe nga bwe kyabadde mu ggwanga erya Tanzania. Bwe tuvaako ne tugendako mipiira egy'ebika by'Abaganda bigenda kubeera nga bitandika olunaku no olwalero. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiima ku lunaku olwokubiri ebika bino bibeere nga bitojjera era n'akakasa nti n'omuvujjirizi yazze agenda maaso n'okulabika nti no abiteekamu ensimbi kati mugende maaso n'okubanga muwagira ebika byammwe olwo musobole okulabika nti nno emipiira giri egy'amasaza we ginagira ebika bijagenda maaso n'okubeera nga bivuddewo. Bwe tuvaako ne tugendako mu netball omuzannyo guno ogw'okubaka ajjukira nti ttiimu y'eggwanga gye bayita eya She Cranes ebadde emalidde ddala akabanga akawera omwezi gumu n'omusobyo nga bagenda maaso n'okuba nga batendekebwa nga tebasuzibwayo esayidi za wali Ekamwokya. Kati olunaku luno muganda wange weekend eno bagenda kuba nga bayingira enkambi esayidi za wali ku Bible Society House esayidi za wali Eruwowa era nga bano bagenda kubanga bayingira ababasi 20 kuba 27 badde bagenda maaso n'okubeera nga babaka. Ajjukira nti Uganda eri mu kweteekerateekera empaka zino eza World Cup ezigenda okubeera mu ggwanga erya South Africa wali mu kibuga Cape